government ya President Museveni yeralikira ekintu okuliyetinga another Bobi Wine ne basi katika nkule Bebe Cool Chameleone okutwala ali mu State House kipange banafuya mission yabwe yayisemu wakaba sirusiru tebala banaba gwagwa kituli ku mulembe gw'abavubuka basirusiru nga government yagala okusula kadime ekola enyiga bunyizi switch tomanyifu Chameleone files za ina mu bulamu tebagala zuzukuza buzukusa Chameleone musibe musayita mane birundi afudde musibe buli oyingira mu government y'abasajja batekawo ebintu ne bakusibe enjegere kakati nali yendi bamaze musiba kubanga government yali etyanyo iron nga next to Bobi Wine ngali yani skini bamugata ne Bobi Wine government tesura kumanyi ina kagambe kadi baserika ba mu setting Bebe Cool mpuliriza Bebe Cool ba mu setting ne meeting yali na kisozi ne ba setting Bebe Cool namugamba tukakanyiza tutyo muvubuka ali yeni Bebe Cool yajja yefula mukwano gwali yeni Bebe Cool mpuliriza Bebe Cool mu bakamabwe Bebe Cool bamwane contract yengudu lwakubanga akolera bulungi NRM omulimu gwa Bebe Cool kunafiya buli muntu asobola kuleta uprising mu Uganda ngali mu music industry kati nkuwa bwina anti chege magezi ga program eno kakati ati Bobi Wine lwaki Bobi Wine achali special is rigid Bobi Wine bamutukira ogende wa Museveni basingane mama amanyi ne jajjawo neba asanga Bobi Wine yafuna personal goals gamba je nafuna personal goals ngamba asobola okuddayo n'ensoma n'embera kusaidia abantu n'enfuko omuntu w'amanyi kwa bana banako babera ndo twakwera kakati Bebe Cool mission ye wala bya kifaranyi Bebe Cool Chameleone ali ni mpuliriza kati ali ni mission ye n'olukwero n'alwali wakusula ali ni kati ali ni mami musajja nalowooza nti bamwagala Bebe Cool mpenso bakyayagala ali ni lwaki ontegede kadima njagala tugere logical scientific ngezaako ontegede kyekugamba ngezaako okufuna njagala ondage alien afunira muwa alien abadde ayina abaana ba ghetto alien yagira mu kifaananyi ky'amaanyi g'abantu abawagira alien ku freedom star baboda mpuliriza byekugamba kati majiko kati obuzabuza interview alien bamuwagira mu kifaananyi kya Bobi Wine abawagizi ba alien baali bagobera kifaananyi kyakyagulanyi sympathy bala batufunyeyo omuvubuka omulala alinga Bobi Wine era mu ndabi abantu ab'amaanyi ku nsi kuno alien yakolako jamu kusawa kibuyenga tumutegese ku freedom star kumali sawa 5 kakati government nezukuka nega batulale ko muvubuka ono nagenda ajja kuleta uprising juka tuina yekizibu kyakyagulanyi kati muvubuka tumumaze mutu tya amaanyi kukola bino bibamukola kikatali yani yalowooza nti bana abayimbi abanene bamwagala nze mbadde mu bayimbi abo mayiro akibantya bamayindi bajo siri wamuza semanyiza abayimbi sinabwe neguya tali muyimbi munana ayinza kwagala ali yani amuyise Bebe Cool yagala ngakali yena abe w'amaanyi kusinga Bebe Cool gana mazamuga ndagajja kubajjo yekka Chameleone tayagala nko alien kusinga Chameleone kati bambi alien yalowooza nti mbaddeko n'abanene kumbe bamusula mu Trump kwayo mwana abanene audience y'abavubuka nga bona Bobi Wine ulira irizo yabadde akomyonga akuye hit n'ebintu bibiri byamusudde uli ebintu bibiri byamusudde kwambala kyambalo kya Pierre abayimbi kamba we advice andi mpuliriza andi si politics omuyimbi nawe yagala okuba wakabi mpuliriza advice eno don't affiliate to any political party inakubera nani partisan kubanga abawagizi banupo babe FDC bajja kuwagira ngo liwa Pierre yo tulina wana abayimbi abali nyuto nga bamanyi ba Silver Kyagulanyi Afirigo band tebagwa ontegede bulungi ojja kuwagira Pierre yo nga bali bali dengu ziba Pierre yo muntu anyigale mekudda mu kuwagira tulina okubulira abayimbi mwino kati bamwambaza ekyambalo ne batomeza omwana mayiza njagala nnyo wizo kati kankubule mu family y'amayanja nsika kwagala wizo njagala nnyo wizo njagala nnyo mugenzi amfule ne Chameleone mwagala kwa Chameleone no mukwano gwange simanyo bana nyimbira wana mwane deposit ate njogedde aba simanyi Chameleone to ya sente zange oya akasoko sirike Chameleone zesingo muweme to yogezana yuwe bivu gano mbadde ku mulimu sera ina wano mbadde bembera ku mulimu njogera amazima kakati Chameleone njogedde amazima to nyiga not Eddie Kenzo jangu wana saga luvole Eddie Kenzo akatambala bakalese mukalamu double government Nobody events musajja mukulu alina abaana Kenzo kwali musajja mukulu alina abaana wa minister kwa wa presidential advisor creative ndoza kutekera banna bitone ame professor chinde mchoko jide mami bajo professor basi professor chogere bajo professor basi professor bajo professor bajo ndi first kuchoge asi first kana first program ongeresa kwanze guobuza lwacho chazo mutata ali professor lwacho gabasiri professor chikulume cha professor ncho saka kubera ndi amweliyo nze ndi professor wa common sense kalesa soko chidemo chogera bawuza biti bateke wa common sense obudde butugwa nze ni wantondo nze ni professor wentondo mbadde mbagamba nti government ya President Museveni government no yakola ki buli kimu kingiza mu government tekola bintu bijiyamba kubeera tekola bintu bijiyamba bannansi
ekola bintu bijiyamba kubeera mu buyinza. Nti government sentes ya federation y'abayimbi bebe yabapromota bwejiwa obukadde obuwumbi 5. Tesobola gamba nti ejjinja obwavu bungi tebalina na kansa kyoma kya kansa buno obuwumbi 5 ba parliament egende eggulu. Nti sentes twale eggulu ku parliament obuwumbi 5 butereza region y'eggulu era bazikola baziddamu nga bazibbira. Tugenda ku kya Kenzo. Bobi Wine ono kyagula kikumisagala kwesiba ku Bobi Wine. Nanti yakatula bomwesiba ku kubeera jjo. Sagala abantu kulowooza nti nesiba ku Bobi Wine. Naye ate Bobi Wine yatambulirako amazima. Kuba President Museveni takyayamba bannayuganda kuva mu bwavu ali mu kulwanyisa Kyagulanyi. Yagala gana Kyagulanyi ino mwogerako bw'oyagala batokola ki. Ate mpulikika bubi. Banda bange yesiba kwani? N'ekindaba. Kakati abantu kibakola ki? Ne kati kankyogere. Ekiroto kya President Museveni ekyentiisa bakiyita Kyagulanyi. Kyagulanyi asalisizaako gavumenti ya Uganda obuyambi obutundu 7 ku 10. Oli bwakubuuza nga Kyagulanyi akoza ki? Asse ekifaananyi kya Museveni ku international image. Era kati abazungu batwala President Museveni nga dictator. Bamuteka mu kibaita red flag. Abazungu balina meeting kankuwe byama. Abazungu balina meeting ekwasaganya Kyagulanyi na Eddie Kenzo. Bamulabanga Kenzo alina abavubuka abato abalina following ya Yimbira Stamina. Kenzo okufuna international shows soko sirike nkuwabwira. Ati bata nikokogera bwino ngo jireka njogere. Stamina ya muyimba Kyagulanyi. Ati bate nkugamba. Nti Kenzo okufuna international connections. Abazungu bali bagala otekawo nga Kyagulanyi tanakola ki? Kenzo natia. Yalina following eyabavubuka. International community yagala nyo omuntu alina following ngabo olaba bajjo. Nze luzungu Kenzo abazungu bali balina projects nyingi. Basi okola ndi kadi mwakola bulungi abakazi bakwagala ne bakusupporting olwekyo obasikire audience y'abakazi. Kenzo akimanyi bulungi nga ndi kubetwa atulako naye mu meeting aje yegane nga abazungu bagala muteekawo bifo Kyagulanyi. Debo tufuna omukisa Kyagulanyi najja n'abaana ba ghetto ate nga yasoma ate nga alina favor ate nga naye muyimbi ngani Kenzo. Abantu tebalaba nti Kyagulanyi ne Kenzo webegata baba n'amaki n'amaanyi. Era Kenzo meeting ezo yazigana yagana okwegata ku Kenzo. Nenga yerabidde nti yaranonyereza ko President Museveni akalulu ng'olimba lo Stamina ludunyonya balimba Kenzo super custom nyagala kuzimbira emboozi eno ofunemu ekyo okuyiga. Kenzo kuba system volongoto nga alina busungu lwa super custom yeji yakola yayononeka Museveni n'amulimba emmotoka. Kali nkuzimbira story ya Kenzo manyizi nagambye amwe professor okujja kwa Bobi Wine nekuzayo Kenzo wa Museveni. Museveni lwalaba Kenzo akoleche wa Museveni mpuliriza kibulira aba okujja kwa Bobi Wine kwalaga Museveni omugaso nti abayimbi ba mugaso. Kenzo bamudira mwadde wani mukye mutamanyi nti okuwafira na Nyamutolo ba minister Kenzo yamusabira position yeyo ya meeting ya Museveni. Kenzo yasaba era Jenosale Musalwe mbanimba ku radio kwendi Kenzo yasaba ebimu ku bibasubiza Kenzo tugenda kwera mukyala wo bwa minister eya appointment ya Nyamutolo yava ggulu. Andi kati obuzibu yoga n'omuntu alina ebyama ziragambye nze Katonda yankuuma ebintu ebitangattira nze mbo. Anti kakati nze byenjogera byebitu abakuba Kenzo nga talina Nyamutolo ngo alina Rema era bandi mwadde bwa minister. It was a deal sealed. Jenosale Musalwe n'akubiriza Kenzo namugamba kola federation ngenda giwagira era giwadde sente naye nga federation ekigirimu emabega si kutereza industry kuziyiza anaaza Bobi Wine okujja. Waliwo ebigambo ebityo mpuliriza bye nkugamba soko sirike. Bwe bategeera nti abayimbi bano basumbuye nnyo gavumenti kwa Museveni Besigye yasumba yakola party ye fine. Bwe bategeera nti abayimbi tetulina situwaki kyazi nti bajasobola okuyimbira ku radio n'ayogera mu bantu omutwalo gumu ne bawuliriza byayogera okusinga mu nabyabufuzi alina situwaki kyazi ne bagamba kati tujja kukkiriza kuddamu kufuna Kyagulanyi mulala. Kenzo muwa federation okuwa mukyala wo bwa minisita okumuwa president advisor bagamba President Museveni nti Kenzo ye namba 2 ku Kyagulanyi nga bamayinja bonna bamaze okugwa. Nani yamugamba? Jenosale Musalwe. Wabijjawa. Report gye reporting ate kati nze mbyoga sagala bram. Era Jenosale Musalwe nakola report ye nagiweereza mukulu we namugamba omwana ntumukola ki? Ngote webuuzaamu lwaki President Museveni alonda babuchamani sako sirike ngambe tewebuuzaamu lwaki President Museveni alonda bafuru figure report ezibakolebwako kati deka nkubuli anti nti ai furu figure biseere byali next to Kyagulanyi tuviba tumepangira ko mbato baleta people power tochidanga muna kyogera yali next to Kyagulanyi furu figure kankuli abantu abazimba people power furu figure abaji kubira omudomo bajjo tutwepangirangako twagendako ne gula abasirikale ne babaka ku furu figure nga tukyali mu people power
Tibinjogera buza naga yaliyo. Buza kalifaga naga. Fulufira bamuwamba ko nagenda mu baraki so baba mutusako gwa bulisa manyi kubanga yakoma waonyera wetwasula. Kati njogera mazima ate kakati ate njogera mazima. Ate fulufira taliyo. Era Kyagulanyi tukubire simu twatonya campaign za mwana wa ggulu. Fulufira bamulitusako gwa bulisa manyi abasirikale. Tuwakana. Bamutuwamba ko ne bamutwala mu barracks ebintu byo ne bakola ebyamama ne taata ebintu byo kati badde kugamba abantu botalina kuzanyirako kati bawa president Museveni Fulufira abadde key factor of people power ne bamugamba Buchaman yali vice wa Kyagulanyi mbadde ko ati president Museveni alwanyisa Kyagulanyi ng'omuntu so takola bintu bitereza gwanga bamugamba anti Kadima emuntu yalema president Museveni yali nubianiri singana ya mutwala dda Babi Kyagulanyi singana ya mutwala dda Lewis Lubongo ya singana ya mutwala dda yamuzayo ampula bulungi yakugamba ndi kasaba mugamba nti ono yategerera Kyagulanyi tasobola kwebaka paka nga takoze eki kati bamugamba abayimbi bano bwe bagata ennyimba ne bakola revolution songs ne bagenda ne batambuza message Bobi Wine akumaze President Museveni si musiru kumanya nti Kenzo teyasoma nti muwadde bwa advisor tamuwa bwa advisor akola ebintu ebyo kumucha ya mubana kwa president Museveni ajimanyi bomukolera abantu bakuchawa mpuliriza kati bwe yacho mpakanya kubanga kuchawa gwe kuchobokana mpuliriza kati Kenzo nchogedde ku radio kuno mu myaka 5 yagenda okuba omuyimbi asinga obwavu kuba Kenzo mpuliriza likanjogere mu makinga na kuzomwezi lero 25 mu makinga na 25 ogw'omunana mu bare emyaka 5 228 nda 25 228 Kenzo bwatali bamukomera ali bamwavu kubanga ne sente bakabaweza sako batandiso zinoonyerezaako ngo Kenzo musibe Kenzo muwambe munaffe era mu musabire tagesala zamu neda Kenzo ali mukomera waliwo ebintu byakola tolo mune simunenya nti abakuvaayo naga abakuvayo naga no kuwereza Lucifer go yayingiramu bani mutende konti sente za sako zabula kwa sako zisibya tutwakoze sako ya Asras era mu abantu abali Asras temubba ministry yatusindikide cooperative mu group yaffe ebibya tugenda mu komera kadime tuli bababbi nanga lwachi tubate sente za anje mbaka kati Kenzo sente za bayimbi bazigaba bubi ne bamukola ko report nti sente zigoberedde mateeka ga sako kuba sako zibana amateeka cooperative zibana amateeka Ekyo Museveni yamanya nti omwana bwe muleka lesimu sembeza Kenzo yayinza kwa replacement ya Bobi Wine kwa Bobi Wine agenda kuva mbyo obufuzi myaka 5 agenda kuliwumula bwataba president tagenda kuddamu kuba president wa NUP constitution bwegamba kati Kenzo yandibadde abantu babiri abanumye yandibadde Mpuuga yandibadde Kenzo oba Alien Skin Kenzo Mpuuga oba Alien Skin abetwatisobe kuba replacement ya Kyagulanyi kati Museveni abala nagamba mu kibaita politics tozanyisa nga president Museveni kadi mu bulamu bwo Museveni mwagale mugani mugezi mu politics kati namanya nti Bobi Wine ekisajja kigenda kuggwako kanzite Kenzo kanzite Alien Skin kanzite Mpuuga ekyamugobya si milioni 5 kinende nnyo okusinga milioni 5 bana Uganda kibatamanyi kiki sijja kyogera ate lwaki ati boto bonjebisa ekyagobya Mpuuga ke muli kimanya muli gamba nti Kyagulanyi agumidde ebizibu kakati president Museveni okuwa Kenzo akuwa bwa advisor nga bakuwa milioni zo 7 kitundu ali ku Kingdom House ziba 7 kitundu na akutira fani base kugambya abazungu bale ba president Museveni nga dikita kati Kenzo bagenda mutekako ne bani travel ban muzirinde mpuliza kadi matoseka professor Nzejogera Kenzo mu myaka 5 bagenda mutekako travel ban Kenzo bwagize bwagudde mu bana Uganda Kenzo nasobola kufuna Museveni tasobola kuwa sede kubanga njagala weebuze mu kadime kintu kimu kyogamba Kenzo asinga mama mbabazi amanyi iya mama super minister Solomon Kenzo asinga Kayihura ni kulaga bana Uganda kuti Kenzo asinga Kayihura nedda Kenzo asinga omugezeri akategaya nedda Kenzo asinga Kiduma kuye yafudde nga mwavu Kiduma kubuya yali kanto nejjeno ate nga minister kakati omuntu mpuliriza omuntu atayigira ku Museveni nti user kinayogira mu lumbero wa Tambale bimbega bya Museveni bimmanyira oba Kenzo asinga omugezi Tambale mirundi asavize president Museveni okumanya emyaka 14 ne yetika government ya president Museveni yafudde akolima lwaki abayimbi temuyigira ku nsobiza abana abantu abali mu government mpuliza bulungi kenyagamba Kadima mu abatayiga nkuwadde example Kenzo asinga Tambale mirundi lwaki omuntu bwafuna akantu mumuwulira si kantu ekituluma nti Kenzo mwana wa ghetto alinga ali ni bomulama nze bwensanga ali ni mutwalanga muganda wange bwensanga Kenzo mutwalanga muganda wange kati bwatuvaamu
nakola ekikyamu nga tumulabudde tumunyigira nnyo okusinga ne Museveni. Olaba Kenzo yabalidde mu lukwe. Kuba kutulya mu lukwe. Baba muwaga. Kubanga Kenzo abadde imbasiye ngo mwa milioni 2 nze Kenzo namumbadde nga mpangisa okadde 2. Ku Uganda Museum ekitoni yasaida ngo ngasaba milioni 10 ku 8 kukwata milioni 4 wiki. Nti yes future okusinga erigi yagenze. Nti ono Kenzo wadde asobola kufuna obukadde bwa 5 mu mwezi. Ngatamanyi minister, paba minister bafuna milioni 5. Ngata abantu bamwagala. Kubanga abadde dobozi lyaffe Kenzo yakola tumulaba twakula naye. Nera kuwa minister tobutu. Sibusobola babu mpaddabuza Balamu. Bampo wa commissioner. Ko? Nonya Balamu Mugambe Museveni yanese bakampo bwa DC. Ampo wa commissioner. Nzetali Museveni mtugiyala yakola naye nganzi na gadi. Lwachi. Kubanga sura kulya mu bantu lukwe. Kubanga bwako bwa minister ampuliriza. Nsikale kankujonyere kadima. Minister wa Museveni tayina makulu. Museveni ya minister. Chukali kankubuze. Kyogamba Kenzo Buchamani fulufika basanga Museveni mu advise. Advise bajimu. Achikola intentionally kucha yabantu nti oli advisor we. Bad advisor talino mwala ba Museveni wayagalira. Bad advisor banonya Museveni nga abasobozi bakabande banonya Museveni. Bad advisor banonya Museveni nga gwabawulira ku radio bononya Museveni. Museveni takuwa kifono gambo osobola omulaba. Naye kati akola bwati amalo kuttira mu public ompulira na amalo kuttira ninyana mu public neli nakugoba. Ngwada example that is nonsense. Muzai Jaberi bidandi sali. Walaba kiripo ngomwana agamba. Museveni yamugamba is the next Muchu. Nakuba nakala ngoto inake wekoledde nga bidandi sali amanyiye president yakola ki. Museveni yefulira bidandi sali. Museveni yefulira mama Mbabazi. Besi jokuje kuvuga nya Museveni ya mwefulira mulimba Museveni ayinaka akakodyo. Wani yefulira ati akwagala kadima. Kasama okutte buwagizi mu bantu. Mugera kulebe kigendo tuka ku Kenzo. Tujja kiraba katulinde. Pastor tubiyogede bera tumulabudde. Kakati kankuba abulwachi abantu banna Uganda. Temigira mu nsobiza. Kyogamba Museveni asobola kwagala Kenzo okusenga bidandi sali. Muzeyi guyalimbe entebe. Gojwendi amama Mbabazi yaliko mu government ya Museveni nga kyasala Museveni taddamu. Niyo naba yefulira musajja ojwanja amama Mbabazi yasakira Museveni obuyambi mu nsiko. Empera na yakahinde otafire ne Mbabazi wevo manyiwo. Museveni yabamanyi olunaku lumu nga Mbabazi mugezi nnyo okusinga Jeno Otafire. Omuntu akijeno Otafire tayagala government eno. Nawise jagala. He feels betrayed. Tutudeo akola lwanaku tudeo ku Kenzo. Kenzo bano ino kubira mugundu. Lord Mayor una yabadde akakogera abantu. Lord Mayor tugenda mufuna. Ekifo kya Kenzo kino lwaki mwate. Nedda mushirabange ekibi. Si kibi. Mwana mutwazi. Mpuliriza kariya ye afunye ekifo omukyala minister hazimba obulamu nga bwandyagadde naye bajja okuzimba obulamu naye mwene mukirabanga sakirirego. Kakati ffe tetufuna na Kenzo kifo kiyafunye. Lwaki bannayuganda kadima kankuyigirize abantu basobola kuvuma nga tebakwagala. Nzibanvuma nnyo nga nvudde mu nupu nentegera nti abantu bano bakola ki. Kati Kenzo ffe tumulabamu ng'omuntu alina future. Ne bamuwe ebyoya by'enswa naye n'asalawo okubitwala. Amazima ga Katonda mu ggulu ekifo kya Kenzo tekirina makulu. Bamutidde butizi linnya. Advisor afuna sente mmeka? Ongambe milioni 7 kitundu. Kenzo batasobola zifuna mu bifuka kyazifuna. Simanyo bazifuna simanyi size accountant we. Kenzo batasobola kufuna milioni 7. Kiri buli mu music butumwa. Advisor tayina makulu. Advisor tasobola kujja kwa traffic. Advisor tayina order. Ekifo kya advisor lwaki Museveni yakiteekawo bantu be bakadde kadira ba Professor Gilbert mu Kenya. Soko sirike. Ameria kyambadde. Bachidu makubuya. Akiteekawo omuntu we abadde asavinga government asigale nga afunayo obusente. Nene sola kudira future ya mwana muto Kenzo n'ogita botyo. Singa Museveni abadde ayagala okuwa Kenzo yandigabe katimba wadde corporate abayimbi mwenna. Kenzo n'omu advisor nga toterezeza system oba tomuwadde. Nti Kenzo yandibadde agamba mu kifo ky'okumpa obwa advisor kale tuwe mu corporate ng'abayimbi kubanga parliament ya Museveni ye constitution kyatayagala tekiyitawo. Ngabo yabadde atuukira Museveni yandimugabe Museveni omanyi bw'okola president ffe tuwe corporate kitumala. Ensi yonna twandibadde tukubira Kenzo engulu. Yani tuwe sente sako ezitegereka abayimbi tuzibawule bakole business. Tukolere cooperative. Kyusa embeera z'abayimbi ne kakati yamwadde akadvisor tukatambuliddeko omwezi mulamba kitogera kyetuliko naye nga tekirina makulu. Babulidde kituufu. Njagala abannayuganda mwenna mumanye nti President Museveni talina mukwano gwe. President Museveni omwesiba. Manyi lwaki? Abantu bangi abali mu office ababonyabonya abanaku balowooza bakola kusanyusa President Museveni. Omuntu yenna ali mu office kola kuweereza bannayuganda. Wabannayuganda office egikoze constitution kyegamba. Tindi nkulira semu ayisijja kutulugunya abantu. Kuba enkyo jakera nga sigwali mu office eyo. Twate omuntu gwe muweereza talina mukwano. Ye muntu agende nnyo ku lugambo. Ye muntu ayaza amanya abantu tasasula. Ye muntu ateeka buli kimu wamu. Kati Eddie Kenzo ali ani sikini.
mwabasinzo okuluzinga mu kino ekintu kwanza alien mwagala baluzingidde ddala kati wabaddewo n'abawagizi ba fangu nga bagala alien ng'owaabwe kuba basooka ne balowooza nti alien Bobi Wine tebakola ki bamuwala n'abanuupu ne kati yapuluvinze nti abasooka okubuka baali baki naye ng'ate yensobi bebekulu si fitina kakati nze ate nze mbaagala Kenzo mwogeddeko kibiki bwe mbadde njogera ku Kenzo njogedde saagalizo banjogedde nkugamba nti yatomedde oli ku nsolo ekwagala ensolo ekwagala ye kugwa kubbwa kino kye twogera mu recording za video zino mugenda kulaba Kenzo gyagenda okumalira omulaba ng'agenda ku si gwa yagudde omanyi lwaki ye nkugamba ebigambo bino press conference yebazizza kandi yetamanyi bana abasijja bakutomeza tebakwagalangako gwe musuuza obwavu buno butuluma bupange Esoko kujifuka bweti kipange. Kakati chukuvanga nsekerera government yenu. Eyandibadde ekwata sente. Ze wabakezo neziteka mu bantu. Ati yeli mukulwanyisa Kyagulanyi. Ndipo batwala ndi Kyagulanyi ekizibu ky'eggwanga Uganda. Ne batamanyi ekizibu ky'eggwanga Uganda bwavu. Okimanyi abaana bawumule banatoko da yakusomero. Kituufu. Kati omuzadde bamanya school fees zetamu enkadde kyokka n'empeta nakola ki? Kati sente zikaba kati kankubule government ndi kyetamanyi. Sente zeyonona mu kulwanyisa Kyagulanyi. Singa eziza mu banaku ate singa eri yaddeko. Kubanga president Museveni okulonda Buchaman. Tamulonda nti Buchaman agenda mu advising. Kuba Buchaman tajukira nti bamulonda. Ajala babiri mumba kati asatu kunyama babiri mubanga. Tajja kujukira nti ali advisor omulaba ku TV nga akaba. Zina muleta ku live na Bitex. Nzijukira nga. Ngana ya akaba. Buchaman akaba. Embera mbi. Bitamule birundi afudda akaba teke enzongojja. President Museveni kasaba mugato inaka kwate ko Kyagulanyi nga akuwe ekifo. Ibe megabe. Talo kyabayita busobozi njagala mpeya advisor wa President Museveni asobola okutuwa n'amanya nti National Police eri wete. Chikole ekyo bamenye kyambadde bamanyi. Ati kakati pai bano balonde ennaku zino. Mpozi ngogaba mu sector y'abayimbi. Mu sector y'abayimbi. Kati kakole ba advisor abatufu Museveni yadde badalonda. Singa yabadde yagala industry eterere. Yandronze Moses Matovu. Muzeyi wakazi. Owa Frigo Band. N'alonda Silver Kyagulanyi. N'alonda Joan Takawalya. Juliana Kanyomozi naye ate tumuleka. Mariam Ndagire. Singa Museveni yagala industry yamwe mwabayi munjaga mati njogera. Mpala na Kenzo. Matovu. Aina experience of music. Wasura wala musajja bamuyita Wasura. Yalinga akulira UPRS. Basijja bayina ki? Mukadongo kamukala alonde Sebata. Amtekeko. Kwa Sebata akuzala ba generation zonna abayimbi ebizibu bakola ki? Muzeyi Alex Mukulu. Singa yabadde yagala kulonda bwa advisor butuufu. Oteka kye nkugamba. Nega kati no nkikulage gwa mpuliza ku beat tisina buchayi. Azanya bya bufuzi. President Museveni okuwa Kenzo azanya politics taina mutima gwa gwanga. Federation emulemi okugatta Kabako akulemi okuyingiza mu federation yo. Walukaga ba John Black bakulemi okuyingiza. Atofuke national advisor w'abayimbi. Era yafuse. Mpuliza segamba nkulaga yesu President Museveni zakozesa abana bano. Kale nagadi. Otegera bulungi nkugamba. Nti kakati President Museveni yasse eggwanga inalizanyisa byabufuzi byokka. So singa eggwanga lizeeyo kumulandira. Nituga tulonda Kadima, presenter mulungi Kadima ngadala kikola ki? Neba na Uganda obwavu obugenda okubaluma bino mbyogera ku radio kuno ate obwavu obugenda okubaluma butandika butandisi. Babanga oli mwavu talina singi 10 gakutuka ekiseera owuta kando gyokoleza. Kuba musajja eggwanga alifuganga bwayagala. Eggwanga alitanga bwayagala. Abogezi fena tufa tugwawo. Waba tuwabuta ku mizinda lo simanyi. Bona abantu baweddewo. Ontegera bulungi. Tufudde tuweddewo baba tutega butwa baba bakola ki simanyi kituufu. Kutega butwa. Abantu bonna bagenze. Wedde bubaawo. Egutolwala.